Ali mazogula akayumba kange munange ngampasa musajja ntandika kubeera naye akayumba ko itakako ye nyumba ono muwala je yakusindikira seto zimbe ye nyabo era kati bwe wawasa omusajja w'amanda mwene muyingira mweri ennyumba omuwala je yagira ye nyabo omusajja nga ntetenkanyanga kunzijjako kaki kasente akasente ngabe kave bweru bwenkamuwa kasente bwekave bweru bwenkakola ki bwenkamuwa kubeera nze nali muwasizza ngira nze nyina okumuwa ate amanda ge yali asuubula go gaali ebyo byaggwawo kuba sente twali tufuna ya bwerere eveeri era nga mwagalaawo omusajja ng'omwagala wa nga mwagalaawo kuba kasente twali tufuna ka bwerere tuli waffe tulina ennyumba yaffe omusajja nga mwagalaawo wemmulabira madamu Adija omusajja yanziba ebiwandiiko by'ennyumba n'agitunda omusajja atiyagala yadde atambuleko yadde akole emirimu gye kireka gwa mujja ne mu manda kuba akasente twali tukafuna omuwala yali akansindikira woman you're very toxic. I don't like you. Sikwagadde sikulimba. Ate nze wali obingamba wano okusimu nali ndabanga ebyokusaga kyovola nagamba oli muganange ne mugamba owulidde omukazi byayogedde nze nga wallahi indabira ddala ng'ebintu oba ebiri awo just ebyokusaga oba ebyokubalaata byebyo madamu Adija kwe kusalawo mbikunnyonnyolemu ndabe ng'ompitira omwana mukoleki omwana yankubira essimu namufuna ng'ennamba bwe wagimpa nenjogerako naye alina bloga ndooza gye yali asoose simanyi oba bakola interview simanyi oba tebagikola naye sobya omukulu tasobya mu nsi twasigalamu bw'ababiri oyo omwana alina okunsonyiwa nze maama nze taata tulimu mu nsi bw'aba ekyo tewakimanya mu kusooka omukulu tasobya omwana alina okunsonyiwa nakono omukazi amaseeko pulaani omukazi amaseeko pulaani mukyalaneyo keza leero bipeddeko naye kati anti tudde mu mazima omutima gw'omubi nnyo Madamu Adija ki kino kyendaba wanzira webale kunyiriza ng'olabika bulungi nakusabyeko olwo olukazi ntiki nani oyo sisengange simumanyi nyabo mwana wange ng'ensanyusa okukulaba jangu otuule siri mwanawo mubozaala sirimu nzijamu naye banaye mukazi gw'otandika otya Madamu Adija tonzikakkanya ng'osootinga ki nakusabako obuyambi nti njagala tukwogera na mukyalo oyo kati wali oyagala kunyumya mbozi yo ku Media ate yakola ebikyamu buno ate mulezi naye Madamu Adija oyo omukyala oyo nno gw'olaba mwana wa mwannyinaze sikumanyi maama omuziro gwo sigumanyi weddira ki wamala abayo omukwano soka olindeko tu naye Madamu Adija okoze bubi no it's okay tofaayo nakatebo gyotulewo Madamu Adija nkubuulire nze njagala onnyumize byonna nga we wabinyumiriza ku ssimu nze wendi okuwuliriza Madamu Adija omukyala wangambye oyagala yeeswaze mu bantu akikoze Madamu Adija yeeswazizza era gw'olaba yeeswazizza si webyogedde ebweru abasajja baneebakeko mbeere nga mbwa byonna abiŋŋambye musabo gye wantwala omusajja n'aneebakako wabula banaye mukazi gwe toyina kisaa naye nakukola ki mukazi gwe nakukola ki onootuuka okuntwala musabo omusajja owesabo n'aneebakako mukazi gwe naye ddala byonna n'obinkola n'ongamba nsigaleyo bana baneevaamu eveemu oba nvundanvunde kiki ennyo naye nakukola ki njagala ombuulira obukyayi bwona bwaki ogenda kusigazaani mu kiki wakirifwa oba wembonaabona ofunamu bonaabona sinza abonaabona yafuniramu kirungi buli kyewa
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba. Yenze Hadija Kigozi. Mwebale kutula mwebale kusubscribinga. Nkomyewo nate. Tuli eno omukyalo no yampise senga omwana ow'obuwala. Ekirungi omuwala ono yasooka nankubira essimu ng'avudde okola obwakadaama oba ng'avudde ku kyeyo nankubirako nangamba ajja njagala kwogera naawe naye ne senga already yali ankubidde. So abantu babiri bankubira mu kiseera kye kimu nenjagala emboozi eno ngigatte mbeere nga mbakwasaganya tutegeere kiki ekiruma senga, kiki ekiruma omwana ow'obuwala, kiki ekigenda mu maaso. Mwebale kutula mwebale kusubscribinga yitako ku HK Furniture Ompagire. Tulina furniture omulungi ow'omulembe, tulina entebe, tulina dinings ez'enjawulo, tulina ebitanda ebirungi. Yenze nzekka akukolera furniture omulungi. Totunula walala jangu Ompagire omwana ow'obuwala. Senga nsanyusa okulaba. Kale madamu Adija, amanya gange nze Namakula Ayati. Madamu Adija nina ebizibu. I'm so sorry. Sooka obuuze ku bantu. Abalabi baffe abalungi. Mbalamusizzaako nembeebaza emirimu emirungi gye mutuusaako engalo. Madamu Adija nina ebizibu, ondaba lwa bunene naye nina ebizibu. Wagejja amanakunaku. Nagejja amanakunaku. Gano ge bayita amanakunaku. Madamu Adija. Ffe mu nsi baatuzaala abaana babiri. Gwe naani? Nze ne mwannyinaze. Muganda omulenzi. Muganda wange omulenzi. Bazadde baffe baafa. I'm so sorry. Ne bandekera mwannyinaze. Naye mwannyinaze yali yalwala. Yazaalwa ne polio n'agungubala. I'm so sorry. Polio yamukwata akuze? Yazaalwa naye. Yazaalibwa mulema? N'agungubalira ddala. Era okukula kwe kwonna olwedde nga ye mugongobavu. I'm so sorry. Naye yatuuka mu ssa ery'okuwasa oba ekiseera ky'okuwasa. Yatuuka mu kiseera ekyokuwasa ne bamunoonyeza omukyala. Mu kumunoonyeza omukyala twamuggyeeyo Nakaseke ne tumumuleetera. Naye mu kumumuleetera omukyala oyo yasangwa mulwadde wa siriimu. I'm so sorry. Nasiga muganda wo siriimu. Ne babeerawo ne bazaala omwana ow'obuwala. Bwe bazaala omwana ow'obuwala yayambwa ye teyafuna bulwadde. Mwannyinaze obulwadde bwagenda mu maaso nga bumuluma. Mukyala we yafa naye n'atuuka ekiseera n'afa. I'm so sorry. Naye we yafiira yandekera omwana ng'ali mu myaka 10. Era nga ndekedde obuvunaanyizibwa obw'okumulabirira ate bwe saalina kuba saalina busobozi bulabirira mwana oyo. Era saalina ssente ziweerera mwana oyo. Nalwana nengezaako akatono ne muweererako akatono naye nze oyo omwana saamwagalirawo. Era saamwagala. Omwana wa muganda wo? Mwana wa muganda wange. Muganda wo omulema? Ate nga mulwadde siriimu? Ye nnyabo. Ate omwana we n'otamwagalirawo? Omwana saamwagala ge mazima amatuufu. Ompa nsonga ki? Sirina nsonga gye nja kugamba nti bweti naye omwana ekituufu saamwagala. Omwana yakula n'atuuka ekiseera yakoma mu siniya 1. Ani ng'amuweerera? Nze. Oba wali okaluubirirwa mu ngeri gye wali ofunamu ssente ng'owulira oli mwavu toyagala mulabirira? N'okumwagala era saamwagala nga ne byasoma era saagala akole ki? Nga saagala asome kuba ekituufu saamwagala. Yokka omuntu gwensoose okuwulira ng'ogamba nti omuntu saamwagala ng'ate omuntu talina na buzibu. Omwana omuto. Omwana ku kyalo kwaliko mukwano gwe eyali agenda ebweru. Omwana oyo n'ennwana agende n'oyewa ebweru. Naye nga mukoze ebintu bingi. Wali omukoze eki? Omwana oyo namusiranyanga namukoleranga agadagala gangi. Ng'ofaaki? Agatategeerekeka. Ng'ofaaki n'ensi? Omwana n'ennwana nnyo agende ebweru abonera eyo. Kati njagala nzizeyo waneeno omwana ng'omukuza wamukolanga biki? Omwana oyo
zisaakera ko nkyanjagala kulaba nga asomye bulungi. Gwe wali tolina abaana? Nalina abaana era nina abaana. Kati kulwaki ono ye wali tomwagala? Kyekyo kye nakunnyonnyodde nti simanyi bwe nnyinza kikunnyonnyola naye omwana oyo saakola ki? Tewamusiima. Omwana saamwagala. Madamu Adija omwana namupangira. Wamukolanga biki nga tonnamupangira? Byonna waŋŋambye ojja biŋŋamba. Omwana namukolera eddagala lingi erimusiraanya ng'omuki ng'omuntu oba erimusiraanya ng'omwana ow'obuwala. Essa eryantuusa n'okwagala agende ebweru abonaabonera eyo yeetundira eyo. Kwegamba wali tomwagaliza kalungi ng'oyagala abeere malaaya? Omwana yagenda ebweru zisimanyi oba yali mu mbeera nnungi oba yali mu mbeera mbi naye nze kye nali nkola nali nga njagala abeere mu mbeera ki mbi etamuwalisa kudda. Biki bye wakola omwana? Tunnyonnyole. Waŋŋambye ogenda biŋŋamba kati nga tobyogera. Mwana nali njagala yeetundira eyo. Wakola biki? Omwana namusiraanya. Wamusiraanya ng'otya? Omwana kye bayita okusiraanya bamusiraanya na ddagala oba omukolera ki? Eddagala. Anti tunnyonnyole nga bwe wabadde obinnyonnyola ku ssimu. Omwana oyo nga mugenderanga ku basawo mukolera eddagala limusiraanyize eyo abeere eyo. Naye bifo nga tannasiraana nayagala asooka akola emyaka 2 nga nsindikira akaki? Akasente. Omwana watandika mulogera wano Uganda oba wamuloga agenze? Oba omwana yakula omuloga? Omwana yakula muloga. Ng'omukola biki? Bitunyumize. Bw'oba tobitunyumiza ngenda vaamu mu kamera kuba we nabadde nzija wano waŋŋambye nti byonna oli ready okubyogera. Omwana oyo namusiraanyanga nze nenjagala nemubbangako n'obupale bwe nga mbutwala ku basawo. Ne babukola batya? Tunnyonnyole. Bajjajja ne babukolerangamu eddagala n'embuzza n'abwambala. Ng'olina ebisembi. Gwe muli bw'obyogera owulira otya? Ensonga lwaki ndi mu kubonaabonera okukuyita okwagala ntuke ku sseeryotendera omwana oyo yemboozi gye ndi okukola ki? Okukuyitiramu. Omwana yatuuka ebweru n'asindikiranga obusente. Njagala ompe bulungi emboozi eno mu bulambulukufu. Wamma gw'olaba omukyalo n'emboozi aginyumya bulungi. Nze ndaba abuuka ebintu bingi aluubirira kiri ekyokumusonyiwa amangu ate nga ffe tatunnyonnyodde. Njagala obinnyonnyole nga wabadde obiŋŋamba ku ssimu byonna mu bulambulukufu bwabyo bye wakola omwana mu basawo gye wagenda byonna obiŋŋambye. Madamu Adija erabye ebyo okumubbangako ngoye mpaleze kumusiraanya kumubuza amagezi mu kiraasi kale butayagala abe na ssanyu lyonna. Omwana wamukola biki? Waŋŋambye ku ssimu ogenda biŋŋamba. Madamu Adija omwana oyo namukola ebintu bingi n'entuuka ekiseera nga nange ndaba nedda. Omwana oyo namutwalanga mu basawo bangi namugenderanga ku basawo bangi ab'enjawulo naye natuuka ekiseera nga ndaba bye mukola tebikola nembaako omusawo omulala gye nakola. Wali oyagala akole ki omwana omuto? Wali oyagala abeeki? Omwana omuto tokimanyi nti abantu abaloga abaana nga batya ebintu bibalumbagana eno mu bukulu ne bibamalirako emirembe. Madamu Adija natuuka ekiseera n'ensitula omwana. Bwe nsitula omwana oyo ne mutwala ku musawo. Nze nali nayogedde dda n'omusawo wange nga njagala munkolere buli kibi ekisembayo. Nga njagala amwebakeko amukozese oba nabaana agimugjamu agimuggyemu. Atuuka okugenda ebweru nga ne nabaana talina. Atuuka okugenda ebweru nga yasiraanasiraana dda. Tutuuka wa musawo nasigala bweru nga bayingiza mwana. Omusawo ng'amunkolerako nga bwe nali nkola ki? Bwe nali njagala. Omusawo yakola omwana nga bwe nali njagala. Yamukola ki? Yamukozesa n'amwebakako obulungi obuzibu nga gwoliwa? Nga ndi wabweru gye mulindidde.
n'amusalasala eddagala lyonna kuba oyo gwolaba namubbangako n'ebiwero bye by'okukozesa eby'abakyala bye tukozesa ng'ekigendererwa ki kumusiraanya omwana saamwagalako owulira otya ng'oŋŋamba ebintu ebifaananawo ebityo ate mu nsi waliyo abantu abalina omutima ng'ogwo oyo omwana saamwagalako omwana wa mwannyinaze oyo saamwagalako fene mukukula maama yayagala ng'oli muganda we yali vulnerable yali mulema muganda we yali mulema gomuli ali wali tosobola kitegeera nti muganda we tasobola kweyamba munnange omwana nga abeerawo n'atuuka ekiseera n'aŋŋamba senga njagala kuleetera musajja n'ogamba naye bye nasiraana tebyakola naye mubuuza ng'omuleetera ani nti ggwe namukutumye musajja wo sina kye mwagaza omuntu atalina maama atalina taata ku nsi ng'olowooza agenda kukola atya ko wali omukuzizza omwana nze nali mukuzizza naye omwana nali simwagala era simwagalangako era siri mwagala naye kati ate oyagala akusonyiyira eki nga toli mwagala beera wano oboneebone n'amagulu go anti kati ntuuse ku nkomerero nze gwolaba wano sikyasobola kuyimirira sikyasobola kuyimirira amagulu gannuma mbonaabona lwa mwana oyo gw'okijjawa nti obonaabona lwa mwana oyinza obba obonaabona lwa mutima gw'omubiri ekikuŋŋambisa nti mbonaabona lwa mwana oyo ntuuse ekiseera n'endowooza niŋŋamba nti oba bye namukola bye biri okumbonyaabonya olinako kwe kumuyita obubaka bwonna bw'ofuna oba ki ebintu binkozesa ebintu binkozesa ebintu bikoona amabaati seebaka okalya dda nti kaddadda tolumanyi ebintu bikoona n'owulira ebintu weddu seebaka nsula ntunula naye abantu nga mwe kankubuulire temwetaaga second chance mu nsi ge mazima kyetaaga n'obeeraawo n'okaddiiraawo omukazigo ko n'obonaabonera omwo kubanga bw'oŋŋamba nti nno omwana tomwagala era tolimwagala kati really oyagala nkuyampa entya nze nga kigozi madamu adijja omukulu tasobya omukulu tasobya mu nsi twasigalamu bw'ababiri oyo omwana alina okunsonyiwa nze maama nze taata tulimu mu nsi bw'aba ekyo tewakimanya mu kusooka omukulu tasobya omwana alina okunsonyiwa nakona omukazi amaseeko pulaani omukazi amaseeko pulaani mukyagaddeyo leero bipeddeko naye kati anti tudde mu mazima omutima gw'omubi nnyo madamu adija ebyo bibaawo mu nsi bula okukuba ekikonde omwana alina okunsonyiwa bw'atakusonyiwa ogenda kukola otya ajja kunsonyiwa kati bw'ofiira mu muzigo ng'okyereegaleega otyo okufa tteeka alina okunsonyiwa kuba mu nsi tulimu bw'ababiri nze nabagamba nti guno omulembe temugenda kugusobola kambabuulire kuba kati ebintu mutandise bireeta mu kamera mutandise kweswazaswaza kati tunuulira omukazi omukulu ngono gwentudde naye nga nnyumiza ebintu ebifaananawo ebityo mami kati oyagala nkuyambe ntya nze njagala kwetondera mwana nsonyiwe ku byonna bye wamukola mpuliddeko kyakumutwala ku musawo kumupangira musawo amukozese biki ebirala bye wamukola byonna nga bwe wabiŋŋambye ku ssimu ekikulu oyogerako birina bimu byonna bye namukola kumusiraanya towulirangako madamu adija muntu gwe basiraanyiza omuntu gwe basiraanyiza taba nakiddako mu nsi abeera awo ze natuuka agende mu mawanga waŋŋanguka agende bugenzi nejalaga simanyi nga saka kuddamu mulaba
abeereeyo. Ate kati ogamba mu nsi mulimu babiri mwekka. Ate wali toyagala anti kati embeera enfunzizza. Kuba kati sikyalina maanyi, sikyalina bulamu, sikyebaka. Ebintu bikuuna. Osula otunula paka kejenge. Kati soko nyumize ku lugendo lw'omwana omupangira agende bamukozesa amalaya. Nga mupangira agende eyo ebweru akole. Omwana yatuuka ebweru. Kyesamanyi oba yali mu mbeera nnungi oba yali mu mbeera mbi. Naye sente yazinsindikiranga. Ningula ennyumba. Nempasa nze gwolaba nakubamu n'embaga. Mu sente z'omwana. Nempasa omusajja. Wali tolina kwegomba. Naye mu kuwasa omusajja. Ati omudibo gwali gwakuddira. Mu kuwasa omusajja yanziba. Ne bye nagula n'abitwala n'enju n'agyeddiza. Madamu Adija wondabira wano sirinako ennina. Kati omusajja yakubba atya? Omusajja yanziba biwandiiko n'abitwala ennyumba n'agyeddiza. Ne wondabira wano sirinako ennina era mbeera wano mukazi. Okay kale. Kati soko nyumize ku mbozi oyo omusajja mwasinkana mutya naye. Omusajja oyo yali mu manda. Yali mulesi wa manda nga ndeetera otwanda ewaka, nga ndeeteranga otwanda ewaka we twajja omukwano. Ne mwewasiza nze nganze omusajja si ye yampasa. Omusajja wamukwana. Yogezaako okutegeeza. Era ne mweteramu ssente. Kati ebyo byonna ebiseera wali olina musajja ki? Omwana oyo mu kugenda saalina musajja. Wali wadiba. Naye ng'abaana nkola ki? Ng'olina. Ng'abaana nnina. Nga bakuzaalamu buzaazi ne bakuleka awo. Kiri nnyabo. Kwe kusalawo mpasa owange gwe naabeera naye. Naye mu kuwasa omusajja yanziba era wendi wano sirinako enkola ki? Yanguwa nnyo okumbuulira nti tolina kw'olina naye ng'ate tosoose na kunnyonnyolako akatono ke wali olina kaalaga wa yakakubba kaatya. Kati musisinkana nono omusajja akugamba ayagala kukuwasa omugambo oyagala kumuwasa. Nze namusaba okumuwasa. Wa mugambo. Naye anti olabika olina ekikyamu ku mutwe. Omusajja anti toliiko bulungi. Era ne musasula ne muwasa embaga ewaabwe esente nga zange. Anti olabika oliko ekikyamu. Anti olabika oliko ekikyamu. Waliwo ekitategeerekeka naye ndi munnaku. Ne mukubonaabona. Kale anti nedda lindako. Amazima matuufu gali nti nina kye sitegeera ku ggwe. Ebintu byonna by'oŋŋamba olaga ng'oba omuntu obwongo bwo bwakyukamukko oba obutakola bulungi. Obanga naawe alinamuko obulemu ku mutwe. Kubanga owasa otya omusajja kati mwasisinkana n'omusajja. Omusajja teyakugambako nti akwagala. Omusajja oyo nkugambye yandeeteranga amanda ewaka kuba yali mu manda. Nga musuubuzi w'amanda. Nitujjaawo omukwano gwaffe nze nga nze kennyini nze mwekwanira. Amanda ge yali akuleetera gaali gakozesa oba wali ogatundira waka? Gaali nga gakukozesa. Ne tujjaawo omukwano gwaffe ne tukwatagana naye ye teyalina kasente. Naye omuwala yali ansindikiranga akasente ate nze nga nkafuna. Kwe kusalawo ne ŋŋamba lwaki siwasa omusajja ono ne tubeera ffenna. Olwedde nali mmaze okugula akayumba kange munnange nga mpasa musajja ntandika kubeera naye. Akayumba koyita akako ye nnyumba ono omuwala gye yakusindikira sente ozimbe. Ye nnyabo. Kati bwe wawasa omusajja w'amanda mwe ne muyingira mu eri ennyumba omuwala gye yagira. Ye nnyabo. Omusajja nga ntetenkanyanga kunzijjako kasente. Akasente nga bwe kava ebweru bwe nkamuwa. Kasente bwe kava ebweru bwe nkakola ki? Bwe nkamuwa kubeera nze nali muwasizza. Ng'era nze nnyina okumuwa. Ate amanda ge yali asuubula go gaali gali. Ebyo byaggwawo kuba sente twali tufuna ya bwerere eva eri era nga mwagala awo. Omusajja ng'omwagala wa? Nga mwagala awo kuba akasente twali tufuna ka bwerere tuli waffe tulina ennyumba yaffe. Omusajja nga mwagala awo we mulabira Madamu Adija. Omusajja yanziba ebiwandiiko by'ennyumba n'agitunda. Omusajja atiyagala yadde atambuleko yadde akole emirimu gye kireka gwe amujja ne mu manda. Kuba akasente twali tukafuna omuwala yali akansindikira. Woman, you're very toxic.
I don't like you. Sikwagadde sikulimba. Ate nze wali obingamba wano okusimu nali ndabanga ebyokusaga kyovola nagamba oli muganange ne mugamba owulidde omukazi byayogedde nze nga wallahi indabira ddala ng'ebintu oba ebiri awo just ebyokusaga oba ebyokubalaata byebyo madamu Adija kwe kusalawo mbikunnyonnyolemu ndabe ngompitira omwana mukole ki omwana yankubira essimu namufuna ng'ennamba bwe wagimpa nenjogerako naye ayina blogger ndooza gye yali asoose simanyi oba bakola interview simanyi oba tebagikola naye nga nange namuyise najja kati njagala okumanya aneno ku musajja omusajja omuwasizza omwagala awo okimanyi gwe walemesa omusajja oyo Amanda era kati bwe kiba madamu Adija kuba akasente nakamuwanga akasente omwana bwe yakasindikanga nga bwe nkamuwa nti saagala wanke mwagala awo kati yegwe watwala ebintu omusajja yaleeta oba weewasa omusajja yanaleeta ebintu ewamu madamu Adija ensonga ezo mpanvu gizinyumize ezange n'omwami oyo kubanga nze sente ezaakola omukolo gwonna zaali zange era kyenkana nze mbanga eyasasula omwami ewaabwe kuba sente zaali zange teyalina sente kakitegeeza nze namugula ewaabwe ate n'atakomoka ate nanziba ne buno bwe yansanga nabo tokona omukazi alise yasinga nyumiza ebintu tekisinga okuneewuunyisa ye nga takinaamu yadde n'obuzibu olabye obulwadde bwe bufuula desperate obulamu nga bwagalwa otudde wano nange essaawa eno ogenda kwetondera omwana owuwo ku bubwo gwakolanga buli kimu ng'olowooza oli wa waggulu olabye obuliyinza bwa Mungu ensi enfundiridde era we natuukidde okunoonya ate era tonnaba ng'embeera ezitoyeeko nga njagala kwetondera omwana nsonyiwe kirabika bye namukola byebiri okukola ki okulondoola byebiri okunnondoola madamu Adija Seebaka okay kale ebyo byonna ogenda binyumiza njagala onnyumize wano omusajja omuwasizza omwagala mulaba awo wooli yennyabo abaana baneno be wali wazaala ababiri be wanyumiriza ne mubaleeta babeere wamu nammwe yennyabo mubeere n'omusajja wo omusajja yeeyisanga atya yakulaga omukwano gw'ekimemete oba yakubbirawo omusajja nasooka n'endwako naye madamu Adija banga ki okumala emyaka nga 3 wamuzaalirayo tewamuzaalira saamuzaalira lwaki ki ekyagaana abo simanyi ki kyenyiza kunnyonnyola kuba sigamba nti oba nali ku famire ze zaagaana sajja yali muyaaye ng'amanye ekyokukola saamuzaalira kyekituufu yali tasobola kwagala omusajja omuwasa otya owasa otya omusajja nze nali mwagala ye yali takwagala gwe wali omwetaaga nze nali mwagala era kwe kusalawo muwasa embeere naye ate madamu Adija obimanyi ebyakasente nga sinze nkakoleredde kasente kaavanga eri nga nyina okukakozesa omuwala yakusindikira sente omugulire ennyumba ennyabo ate gwe n'ozanyiramu ebyo madamu Adija kwe kusalawo bannange onyambo neegayiririre ku mwana omwana sinze ngenda omwegayirira gwe kennyini ogenda kweswaza wano ku mutimbagano wegayirire muwalawo sinze yamukulogera anti ate nze olawanza abantu b'endetaano ku mutimbagano mbakwasa nnyo ekisa like mbakwatibwa nnyo ekisa buli kiseera mbagamba amusosoriamu naye kati siina nawe ntandikira kukwatibwa kisa kubanga n'ebintu by'oŋŋamba olagira ddala tosobola nakukyusa nze bana ina abantu b'emitima emibi bantama madamu Adija ebyo byabaawo kubeera byakolebwa naye kati ndi mu kubonaabona kati omusajja yakubbako ate ebiwandiiko musajja saaliwo wali olazeewa nafiirwa omukwano gw'ekimeme tewajjayo empapula zonna noteeka ku mmeeza yali amanyi we biri kuba yali nali open nnyo gyali nga buli kimu amanyi we kiri twali mu mukwano era yakozesa chance eyo nga nfiiriddwa n'atwala ebintu bye saamanyirawo nga naakadda nti byavaamu ddamu ki munju n'atwala ebintu n'anoonya abaguzi nga simanyi kubeera yasigala nkyali naye nga mulaba ng'era sobola kulowooza nti oba
ebintu yabitwala tioba ali mu nteekateeka zitunda nali ndi naye maama ebiwandiiko bye naddamu okufuna nga batugamba enju mu gifulume yatundwa dda. Omusajja ng'aliwa ng'alazeewa basajja bajja basatu baagala nju yaabwe ate nga n'ebiwandiiko babiina. Omusajja nga yaliwa omusajja teyaliiko baawo yali alazeewa obudde obwo teyaliiwo yali kuba ye alabika mission yali yagitegeddeko. Nabeekangira awo mu lujja abasajja basatu nti baagala enju yaabwe. Kati yo omusajja wo ng'alazeewa tomuwa mukubirako nnyumizaawo ekyaliwo. Omusajja yakeera nkya n'aŋŋamba alina olugendo n'akeera era n'ansiibula bulungi n'agenda mu lugendo lwe yali alina okukola ki lugendamu. Olugendo olwo olunaku lwe lumu era abantu abo lwe baakola ki lwe bajjiramu ng'ate balina ebiwandiiko byabwe. Tunyumizaawo ekyaliwo awo walina okuba nga waliwo ensasagge era yali y'amaanyi nnyo ne tuleeta n'empita bakiyamaani n'empita abantu b'okukyalo naye nga buli omu agamba kimu ebiwandiiko yabijjawa kitegeeza ye muki ye mutuufu. Kati omwami w'omukubirako essimu nga yaziggyako simulaba simuwuliza n'okutuuka olwaleero simulaba simuwuliza. Kakasiza nti Katonda asasula abantu. Katonda asasula. Naye madamu Adija byonna nga bizze ebbali omwana ansonyiwe. Kati omupangira nnyumiza emboozi y'e Bulaaya mukwano gwajja oyagala omwana wa muganda agenda akola obwamalaaya mukazi ko oyina empisinga. Emboozi y'e Bulaaya omwana nga njagala agende abeere nga simulaba nako kyekituufu ng'aliyo mu buwaŋŋangusa agende. Naye ate ng'oyagala okulya ssente ze mulina empisembe. Anti omwana ye ky'ataamanya nti nze nali musiraanya teyakimanya kubeera yasigala nsindikira akaki akasente yasigala nsindikira akasente. Kati yakugamba nti agenze kukola mulimu ki? Ate era abagenda ebweru baba bagenze kukola ki? Bagenze mu biyumba, yali agenze mu kiyumba kukola. Ate ogambye wali oyagala akolebwa amalaaya. Yatuuka eyo ndowooza mu kutuuka eyo Katonda n'abaako wamuyambira ate n'afuna wajja akaki n'afuna bwenfuna wadda wakola okufunanga akasente nnyabo. Hakubira gamba senga nyumiza senga n'emboozi waginyumiriza te sagala weefule nti nno bikuweddeko weegiraagira senga sikuyinaako kisa senga tonninaako kisa gambye nti omukulu tasobya oli mwana gye ndi mukwano ebyo by'abakulu tebisobya bikola mu ssabo tebikola mu bantu ky'ogamba madamu Adija omwana oyo tansonyiwe naye kati gwe kutebereza kale ali wali katugambe singa aba awulidde ebintu bino eno byonna olowooza kiki muli eri kyagenda okulowooza ajja kirowooza neera kyakolebwa ajja kirowooza naye kyakolebwa kubeera nabikola toli sorry yadde n'akamu yadde ono omukazi ayagadde ofaananamu ng'olio eyalire mukwano gwe nga beesika amataayi ate nze zino ze emboozi zange era omuntu ankubira ng'alina emboozi bweti nyanguyirawo olaba saagala atuula byakumukeeka naye ku ggwe ntudde njagala tuwuliziganya olulimi Oluganda nze ngenda ku advisinga ekintu kimu wetondere Mungu wo akusonyiwe kuba mu bintu byonna byennyumiriza sibuliddemu kya ddiini emboozi yo mpanvu naye olw'okuba olina omutima omubi tosobola na kuginyumya yonna ogimaleyo tuyitira kungulu naye nze muli ndowooza olayika bye wakola omwana oyo bingi omwana bimukola byonna bimukola kunyonyodde nenkugamba nze namubbako n'empale ze nenswala ku basawo nemuggyako ebiwero bye nembitwala ku basawo ekigendererwa ki nga njagala kasiraane kagende nga kawuuna katambule ekyalo kyonna nga kagende eyo kapala bupaazi kati wafunamu ki sina kye nafunamu kuba kati mbonaabona madamu Adija amagulu gano gannuma sisobola kuyimirira
ndi mukubonaabona okuzibu. Kati watandika ddi okufuna obulwadde? Wenatandikira okufuna obulwadde awo ng'omusajja amaze okubba. Omusajja amaze okunziba. Ndi mukubonaabona siraba ssente. Ye mwava mutya mu nnyumba obuzibu emboozi mpanvu togimalirayo? Okuva mu nnyumba okwo abasajja bali bajja n'ebiwandiiko ne babajjamu mu nga sikyalina busigaliro bwanju ne babafulumye bwegivaamu. Kati ne muddawa nenoonya akayumba kano koolaba. Awo omusajja yalina essente zonna ze wali olina azibye nga ssente azitutte simuwuliza simulabako. Kwe kunoonya akayumba kano koolaba tandika okubeera wano. Naye ndabidde ebizibu mu kayumba kano siina bulamu. Kiki ekyakutuukako? Siina bulamu. Ngenda ne ŋŋamba nti oba ebintu ebyo ebinkozesa bye bisinza okumalako emirembe. Mbeera awo nga nniŋŋanga alina omusajja. Siina bulamu. Ebintu bikoona. N'ogugumuka n'otuula paka ku makya. Ebintu bikoona. Ebintu bikoona. Yennyabo. Bikoona bijja nkoonera. Bikoona ku mabaati nga wonabeerawo nga bwebase ekintu ne kikola ddu ddu n'otuula ne weekanga n'ogamba oba bali mu kummenya. Naye simanyi gye biva. Anti njagala ebintu bikoona. Bikukoonera paka ne mutwe. Kuba wanaye mukazi gweze ndabira ddala nga gwaliko ekizibu. Tiriiko kizibu madaamu nno nnyabo. Sirina kizibu. Waliwo abantu abamu nga yalowooza mulamu naye nga si mulamu. Kankubuulire. Mulimu abantu abamu nga yalowooza obwongo bwe bukola bulungi naye nga bubulamu. Sikulimba. Kuba kati mbutuufu. Wulira omukyala byanyumiza mbw awulira ebikoona dduddu. Madamu Adija. Byebyo munnange. Ompadde magezi ki? Nguwe magezi ki? Nze nabadde njagala ojja oyogere byonna bye wakoze ku kamera wano abakuwuliriza bakuwa amagezi. Yakukubira nga abakuwuliriza bakuwadde amagezi naye ennamba ya muwala wonna mukubidde era nze muleeseeko njagala bamundeetera ajje wano eno naye yeewulirireko ku byengambye kuba mbadde saagala obyogere nga waali muyinza okutta program. Omwana omuwala wazze naye? Nazze naye muleese. Nze muleese mu motoka. Muleete mwetondere oba nsonyiwa nsonyiwe. Waba takusonyiwa. Era alina okunsonyiwa. Omukulu tasobya. Ono omukyala alayika aliko ekikyamu. Nansonyiwa mmanyi bannaye naye nze sikutegedde. Namuleese omwana ow'obuwala nze muleeseeko mu mmotoka. Omusanzeewa? Namukubira. Wamukubira? Namukubira nga luli we twalagaana ne tusinkana. Ennyabo. Naye ekiriwo tamanyi nti gw'oli wano. Tamanyi? Tamanyi nti gw'oli wano. Omunsuddeko obusuuzi? Saamugambye nti nno gw'oli. Tebamugambye nti omuleeta wano? Naye mbadde saagala ensasagga ebeerewo kyobola nsoose ne mugamba abeere eri nsooke mala okwogera naawe. Mbadde njagala puroguramu yammwe njigatte sijja kusobola kudda eno. Nga bw'olabayo wala. Naye nga gw'olaba oti olaba anansonyiwa? Olaba anansonyiwa? Madamu Adija, gw'olaba otya? Olaba nga anansonyiwa? Nze ndabanga gwaliko ekikyamu kankubuulire weetaaga ugende ebutabika bakukebera obwongo ng'omwana tannaba kusonyiwa. Ekikyamu kyakyo omuntu gw'empisa okwetondera. Ndabanga gwe obwongo bwe obutakola bulungi. Ekitegeeza taliiridde kunsonyiwa? Nze ndabye ddala nga byonna by'oyogera olinga ng'oba omuntu eyavaako. Nze muli bwe ndaba. Ntegeera Madamu Adija. Byonna byokola obitegeera. Mbitegeera. Naye ennaku ekutuuseeyo. Just ebizibu binsusseeko naye ntegeera byenkola. Naye nze ennaku zino ofuna nnyo abantu b'ebizibu nga ebizibu byabaddira.
ntegeera byenkola seetaagisa butabika. Naye kati ate bwe twabadde tutandika wagambye mbu omuwala toli mwagala kati oyagala akusonyiire ki? Nze ngamba wali n'omusawo kwe yaŋŋendera n'ofa. Kyo kiŋŋambisa ennyo mwetondere. Ayinza obba alina omusawo gye yakola ki gye yaŋŋendera naye waba talina musawo ng'oba bye namukola bye binsumbuwa n'ateera biddaayina muki musawo ng'alabika alina omusawo eyabinsindikidde binziri. Anti omanyi abantu bwe muba muli balogo muba mulowooza buli omu mulogo bwe buzibu bw'abantu. Omuntu bw'aba mulogo aba alowooza nti naawe oli mulogo naye wamuloga kyaba alowooza. Kati naawe engeri gye waloga ennyo omwana wa muganda olowooza nti naye ki naye mulogo naye ebiseera ebisinga abaana banene beesabira mubacunya naye beesabira. Ate nno gwe yambiddwa ebintu biri ku ggwe naye linda we binaagenda ku baana bo n'abazzukulu nabyo bibacunya okyaluyita lusaago bajja kunyumiza. Kwe kumuyitira awo ansonyiwe Madamu Adija ansonyiwe bye namukola. Muli wejjusa? Sijjusa nnyo kiri awo kubeera nakikola naye era alina okunsonyiwa. Weewuunya? Kati nze atudde wano nkole ki? Nze simanyi banaye lwaki njogeddwa. Kubeera alina okunsonyiwa. Njogeddwa. Nze ndi muntu mukulu nze sengaawe. So what? Nze sengaawe nze kitaawe nze maama we nze taata byonna nze. Bw'otali nsonyiwa alibeerawo mu nsi eno. Kati ali waggoliwa. Oli ku ttaka wano anti. Ate ng'ekiddako ogenda kuyingira ttaka. Bw'onaaba teweebeeredde. Kati golowooza oliwo obukulu bukuyambye ki? Otudde wano. Bakuvugira n'akagaali tokayina yadde akakugulira. Bwe bakusitula bawalaba we bakukulula we bakuyingiza. Naye gwe muli eri bw'oweetunuulira bw'oti ne weerowoozaako ddala olowooza ensi oligikungula. Naye n'akaana ako era saakaagala. Akaana ako era saakaagala ako. Awo wekugambira nti yako oliko ekikyamu waliwo ekitali kituufu ku ggwe naye sigenda kumala nnyo budde naawe kuba ndabye ng'obwongo bwo si bungi onansonyiwa naye omuwala genda omuyite tuyitireko ku muwala gye. Hello. Ali eri. Ndabirawa okuva ddi nga nsanyusa okulaba. Madamu Adija ki kino kyendaba? Walira kuki webale kunyiriza ng'olabika bulungi. Nakusabyeko olwo olukazi nti ki nani oyo sisengange simumanyi nyabo. Mwana wange nga nsanyusa okukulaba jangu otuule. Siri mwana wo mubozaala siri munzijamu naye banaye mukazi gw'otandika otya? Madamu Adija tonzikakkanya. Ati kati bonna batokakanye tetulina ngeri gye tugenda nsootingamu ki? Ng'osootinga ki? Nakusabako obuyambi nti njagala tukwogera na mukyalo oyo. Kati wali oyagala kunyumya mbozi yo ku HK Media. Ate yakola ebikyamu buno. Ate muleezi naye Madamu Adija oyo omukyala. Oyo nno gw'olaba mwana wa mwannyinaze. Sikumanyi maama. Omuziro gwo sigumanyi weddira ki? Weddira ki? Wamala abayo mukwano soko olindeko tu. Naye Madamu Adija okoze bubi. No, it's okay. Tofaayo. N'akatebo gy'otulewo. Madamu Adija omukazi oyo muzibu. Ebyo byonna byakunyumiriza. Ebyo byonna biwero. Alina nikyasirikidde oyo omukyala kyatayagala kujjayo. Oyo gw'olaba. Akubuliddeko nti yanazaako odi ku mazzi agookya. N'asitula ebbaafu n'agikuyira. Akikugambye? Awoza mbu yatwalanga ebiwero byange. Era sinali nakatanga ebiwero n'emitwalo eri mu ggulu. Maama wambuulirako nga ngadde omwana w'obuwala. Mwana wange unansonyiwa. Osaba ekisonyiwo. Nnyabo wafumbanga ennyama. Tewatuulanga n'abaana bo. Saalyangawo ennyaanya. Amazzi ge nasombanga.
Bwofumbye ekirungi adamazi tegabeera waka. Simanyi bukyayi gye bwava naye olina okunsonyiwa. Gwasaba ekisonyiwo. Era osaba ekisonyiwo. Sente zange ze walya. Kakati maama nze ndinaki? Era wali wagenda kukolerera nze kubanga nze gwe wali osigazza. Maama. Nze akuzaala. Wali wagenda kukolerera nze mu nsi gw'omulema. Ng'olina kukolerera. Gw'omulema. Kati Dinawulira nti akuba ne kumbaga. Omwana ogwo akuba embaga aliridda wakati. Ye ekikusuza mu kayumba kano kyeki. Gwedoni. Nange kye ndi okwewuunya mwana wangu. Manerendo w'oku kyalo maama. Olabika wansiraanya. Kukusiraanya. Abalogo babasiraanya. Oyogedde wandoga. Wagenda mu basawo wowe ne byona n'obyetotola n'oyimala. Kati nze nyiza okukwatako gw'omunene. Gwe mulogo. Kuba si kyebaka. Wabula bannaye. Abalogo balabye. Abalogo nga balabye. Ekyono kikyali kituuza. Kuba njagala nkulabe. Nga n'akawuka akatambula ku ttaka wano. Ng'okavunnamira. Njagala okwata olulimi lwolwo olukombese wansi wano ku ttaka wano. Ku byonkoze byonna. Maama wandoga ndeme kufuna musajja nenfuna omusajja ne muleta. Nongamba nedda. Teleeta na musajja. Kati maama muwala oyo amulina. Ojja kunsonyiwa oba oyagala oba toyagala nze nsengaawo. Ojja kunsonyiwa. Nkusonyiwa nyingidde wano. Ojja kunsonyiwa. Nkusonyiwa nyingidde. Kubera otansonyiwa. Tugenda okusigala tubona bubonyi. Gwalina okubonaabona. Okubonaabona tekunkwatako. Kujja kukwata. Kati wewambonyaabonya ompitira ky'okusonyiwa. Kati nze gwe wasiraanya. Nze ali mu mbeera embi. Omukulu tasobya. N'obukulu kyeki? Omukulu tasobya. Obukulu kyeki? Nyina okwetondera olina kati n'omutunuulira. Naye Madamu Adija. Omuntu eyeetonda. Ayagala omusonyiwa abeera bw'ati. Tekyankulira. Oyo Madamu Adija nkubuulire. Nze njagala onnyumize byonna nga we wabinyumiriza ku ssimu. Nze wendi okuwuliriza. Madamu Adija. Omukyala wangambye oyagala yeeswaze mu bantu akikoze. Madamu Adija yeeswazizza. Era gw'olaba yeeswazizza si we kiri. Byonna abyogedde. Ebweru abasajja baneebakeko. Mbeere nga mbwa. Byonna abiŋŋambye. Musabo gye wantwala. Omusajja n'aneebakako. Wabula bannaye mukazi gwe toyina kisaa. Naye nakukola ki? Mukazi gwe nakukola ki? Nakukola ki? Onootuuka okuntwala musaba omusajja ow'esaba n'aneebakako omukazi gwe. Naye ddala byonna n'obinkola n'ongamba nsigaleyo bana baneevaamu eveemu oba nvundanvunde. Kiki ennyo? Naye ddala nakukola ki? Njagala ombuulira obukyayi bwonna bwaki? Ogenda kusigaza ani mu nsi? Kiki? Neweefiira wano. Kiki? Wakirifwa? Oba we mbonaabona ofunamu? Bonaabona sinze abonaabona. Yafuniramu. Ekirungi buli kye wanjagaliza. Buli kiri kye wanteekako. Buli kikolimo kye wanteekako kyakundira. Wabula bannange mukazi gwe oli mubi. Naye Madamu Adija abasawo babeereyo mu nsi. Wali omanyi mwana nakula. Nange nakula n'ofuna nkwata ku mukono maama. Nange bantambule. Bannaye ku bye wampisaamu waalinzise. Kisingako n'onzita. Mukazi gwe n'ompunyisa ekivundu. N'otambulanga zeena mpunya buli omu n'ambuuza niba naye yo owunya biki? Naye bannaye mukazi gwe. Olina empisa embi. Mukazi gwe si kyakwagala. Mpulira n'okusanga mukubaawo neegomba nkutte. Mukazi gwe oli mubi. Mukazi gwe nkwekookola. Mukazi gwe toswala. Mannange natya nnyo. Madamu Adija natya nnyo n'okufuna omusajja gwe ndinaaze. Nali simanyi nti ndifuna omusajja mu bulamu bwange. Naye bannaye Madamu Adija okubeera n'emikwano mirungi. Mwana muwala abalungi abatulaba ebisesa ebinyumya ebikaabya byonna obisanga wano ku HK Media. Nange Hadija Kigozi. Nze bannange waliwo olumu ebinsukkako. Nze ndi muntu asekaaseka ennyo by the way lwa nsonga nze nsi nagijjako amaanyi. Naye ono omukazi ye amazeeko ekyewungula. Ono ye omwana ow'obuwala ye Ayaati erinnya baamubbulamu lya ssengaawe. Naye bali kabwanango ne ssengaawe. I'm so sorry. Ng'olabye n'ebizibu. Madamu Adija bwebiti ensi gye tutambuliramu bwetyo. Omuntu ate w'okulama kati ate onenyeza olingago ga nti nkoze ensobi okujja ewasengaawo.
Wetubadde tujjero kitegedde nti tujja wano. Madam Adija faini wannyonnyola era nga we twayogera ku ssimu. Naye obusungu nange n'obukyayi bwendina nga mpulira saagala laba kusenga wange. I'm so sorry. Leka ngambe ekikazi ekyo era yewuwo ekyeyita kisenga gw'olina wekka mu nsi ogenda kukola otya? Madam Adija omuntu osobola okubeera n'omuntu omu mu nsi naye ate omuntu waaba takuwadde ddembe takuwadde future. Madam Adija aba talina kyakwongerako. Omuntu akola ebintu ebyo nabyo nga wuzoola abasitoola ebiki byonna ebyo. Madam Adija gwe ddala omutima gwe guyinza okusigala kyekimu. Toyinza kusigala kyekimu. Embeera gye mbaddemu Madam Adija niwoobeera ku gwe nawe ova mu mbeera. Ate ekyo sijja kukyetondera. Anti senga wagambye mbu olina ye yekka. Senga wange yadde ye akitwala nti ndina ye yekka naye mu budde buno ndina omwami andabirira. Kubeera sirya wuwe. Amazing. Sirya wuwe. Omwami wange andabirira. Ampa buli kye neetaaga. Kati senga wange wangamba nti simanyi ndina ye yekka. Ofuna family. Obudde buno ate bw'ofa basobola n'okuzika ewabaawo it's okay. Fwe abakyala fwe abeekolera ekika. Ng'ofumbiddwe. Nga nfumbiddwe. Kati nze omwami wange kyekika kyange. Era gwe ndaba mu future yange. Kati nze byasenga nge saagala kumanya Madam Adija ku budde buno. Naye gwe oba senga waaliko ekikyamu? Si bukyamu. Kwekaza. Abantu beekaliza mu nsobi. Kati Madam Adija kati ku bintu bye tubaddemu enjogera gy'abadde ayogera. Yeyeka gwe ndina sirina mulala yenna era simanyi oyo omuntu bw'ate yeetonda ng'alata n'okulatta yagala musonda atya. Madam Adija omuntu alina ennaku anti era omukalukalu tajja busera. Naye nze ate obukalukalu disaabutwala obwoyo omukyala. Nze sibulina naye ate yabulina. Naye kituufu omukazi wamukola ki? Madam Adija nkugambye ki? Kati gwe munyumizaamu naye ne munyumiza biwanvu. Kati gwe akuwadde ensonga ki? Wabaddewo ensonga? Nze ndaba omukazi obulamu bwalimu buli nnomo mpozi gamba engeri ye gye yali alowooza nti wa waggulu naye abantu babeera ne mu nnyumba ezisingako kweno obubi. Madam Adija eno ennyumba si mbi. Senga wange tali bubi. Yali abasula ebweru naye ate yalina mu nnyumba yeggulira. Kati yali amukonkona? Tewali. Teri amukonkona. Ali bulungi nnyo era ebyo byabadde agamba kirabika abadde alina kyayisaawo abadde ayagala kumanya kituufu namanya nina kyenkola biki bwe bityo. Tewali kyamaanyi. Abadde ayagala kujja mu bigambo nange nzijemu ebyange nse wendabye. Kati senga wona amusonyiwa ate omusonyiwa? Madam Adija ekibuuzo kyongoozeza kinene ate gwe okiraba ng'ekitono ku saidiyo. Simanyi. Kati omaze okukomawo wano ovuddeyo ku kyeyo okomyewo senga akugamba atya? Tunyumize waawo. Natooka era gisengange nankakasa nti talina ssente. Era nange bwe yankakasa nti talina ssente era nga womanyi omuntu nabuyaana nengenderako mu mikwano gyange ekyokola sirina biki. Madam Adija obulamu tebwali bwangu naawe okimanyi. Sirina kyemmanyi kuba ssaalewa. Era wali obaddeko mu mbeera nga ng'olaba kituufu okomyewo olina essuubi. Essuubi ly'obadde olina bagambye tewali. Nabalabalamu nti oba nkola olutalo nesenga wange. Naye nengamba ebintu by'ensi eno Mukama Katonda yakola ki? Mu kiseera ekyo amaanyi gaba gakuwedde. Era gakugwaga ekikazi n'entegetege ne zikufamba baaba. Era gankutuka n'endowooza ow'okulaga. Mukwano gwange nali ndinayo n'omukwano gwange e Uganda. Nengendayo.
wenagendayo mukwano gwange oyo nambuuliramu era ng'omuntu nanzikakkanya nansuza nanfunira kawa akalimo ka restaurant nempangapanga obulamu bwe butyo era teyakomaawo n'abaako weyandaga eyantwala kale era wasagala basawo ku chano sagala basawo ku chano naye nze kale ekyengamba mujja wano ne mumbuulira emboozi ate ne mumaliriza nga mulanga basawo nedda mubeeramu omuntu nga ye musawo naye nga si musawo naye nga ate asobola okuyamba otegeeza ki Adamu Adija tubeera n'emikwano era ng'oyo mukwano gwayinza okuyisa buli mu mbeera tubeeramu abalumbi badduwa abalumbi bedduwa bonna bakkiriza naye nze saagala basawo kati mukwano gwange alina kuceeka gye yantwalako eyo ceeka oyo yankolako oko bulungi what happened yankolako bulungi wamazima obulamu tebwali bulungi naye bambi we yantwalayo nali ndi awo ku mulimu gye nasinkanira ne bba wange era kati we nafuna omusajja oyo kati Adamu Adija obulamu tebutambula bubi nsobodde okubeerawo mu mbeera sirina nnyo naye era ndi mu bulamu obweyagala kati Adamu Adija wontunuulira onsuulawa tewali wensobola kusuula it is amazing kisanyusa okulaba nti omuntu gwe batwala ne mu ssabo ndinako wendi mazima kyeko oyo yanombera dduwa yanombera dduwa era nze ngamba nti ali eyo yenna ng'alina obuzibu bwonna ng'alinako ku mbeera efaananyizaako nga nze oba n'okusingawo Adamu Adija olaba totambula fayini leka ngambe nti otambula naye tonnatuuka eri abantu nga bo bali mu mbeera mbi nga tewali ayinza nabbayamba nga tere naye nze mbadde ngamba obudde buno kati abatulaba oba batuwuliriza nsobola obbasomera ku nnamba yange eya sheeka gye basobola okubaako ne bagendayo n'abajjanjaba ne bagezaako naye nga si kugezaako bya ddala enamba eri 0789 99 66 83 oba njiddemu eri 0789 99 66 83 Adamu Adija yadde namba ye nze omanyi nali nagaana abantu okusoma wano amanamba naye tomanyi abeera yeetaaze osobola okugenda si kyabuwaze wabula kyesitayagala kwe kunkubira amasimu nze nga kigozi ne mutandika okumbuuza ebibuuzo ate kino ate kiri nze nzija buzi wano okubalaga mboozi nakuddayo wange kwebaka naye nga omuntu w'omutima omubi kyetaaga Katonda wenayi n'amusasulamu nnyo n'amusasulamu nga tukyali ku nsi tulabe okitegeera nga tonnafa teweevumansi kyetaaga Mukama n'akulagako omuntu w'omutima omubi n'amusasula kugamba ku nsi nga naawe okyaliwo n'omulabako buuti n'amaaso go kuba banaye abantu batukoze ebintu abantu bakoze abantu ebintu naye munzikirize mbasiibule omuwala ono njagala mulete mu full swing anyumize emboozi ye yonna ey'ekyeyo nga bwe yatambula nga bwe yagenda nga bwe yakomawo nga singa we yalya ssente ze mu part 2 mwebale kutwa mwebale kusubscribinga yenze Hadija Kigozi assalamu alaikum